BOCAT TV Nera tukwaniriza nnyo ku BOCAT TV ate ne Kayo Wisdom Broadcasting Service olunaku olwaleero nze SULA SSENYONGA wetulinnya okwera nga tukutuusaako biki ebizze bikola amawulire mu nnaku zino ze tubeera tutambuliramu. Twebaza bannaffe aba Maria's Juice, bannaffe abakolera ka juice ak'omulembe bwayagala okukakola okanywa ku mukolo gwo mbaga biki bakakolera nawe ali mu ofisi yo ali kuwamu banange mujja kulaba omukyala Maria's Juice namulabako ku simba waliwo omuntu asobola okukolera juice nga wavaayo alinga gundi ddebe oba alinga kibe naye maama Sulo ne yamundaga ne ŋŋamba bambi omwana tujja muleetako wano mulabe nti bw'oba otumiza ng'oli mu hoteri oba oli waka olina girlfriend wo oba woofiisi osibye ttaayi nga nze omuwala ajja kujjako wano bambi otegeere nti mu butuufu omuwala namulabanga yenna yenna alabika buyonjo yenna ali smart ojja mulabako bambi so kituufu nnyo kasukuzibaka bakayina kasukuzibaka kwekaliawo kayera kakayitawo ku screen n'ennamba tugenda gisoma bw'oba weetaaga juice obudde tetukyayina tosobola kubeera awo ng'oyagala kukola juice weekend ogende kaleerwe eggulo obutunda simanyi ogenze kati obutale bwaffe bw'ennakasero bonna kakati bwafuukanga bwabwayise osegedde bakutomere tolina woopakinga nedda nakasero lwaki njogerako kubanza gye mmanyi ey'abazungu mwe twagulanga gye nakula gwe ŋŋendayo eringa yabwayise kati enswera ziri eno enfuufu beera kwegamba kyekyo ffe tubadde tumanyi ey'abanene Sula how I wish ng'osobola notuula mu katale ako n'olya emmere buli we ŋŋenda ne mpita katale ke nakasero nkaaba amaziga nze ke nali mmanyi era ako ke navaako nyakana ne muga siriddamu kuwa kalulu ka wameya why nagenda ne mugamba nyakana mbadde nsaba lwaki beera ku ssaawa 3:04 enakasero nangamba why not ne mugamba enguudo badde Bulaaya bazeera kiro bakusa kale kinene nnyo 11 nga bamaze nangamba nti waliwo emmotoka ebirina okujja ku ssaawa 2 kati ne mugamba tanto bijja 2 kati sola kugamba abantu kwera kiro balina kweranga ssaawa 3 banya nemuganya kano okuva n'olwaliro oli mukwano gwange mukyala wo Sara ffenna tukulidde mu Kampala lwakuba ye mukyala mukulu be balina ine kooti ya high court eyo nga State Square lujja lwabwe omukyala Charlotte oyo bafamire bagagga bazibu era nalaba Jennifer Musinga balagidde abamaje okukwata omukyalo neŋŋakala ataakulaba abo bakyala bawagira gavumenti enale mu famire yaabwe ne basitula omukyalo oyo wali ku Centenary nenjaga n'okukaaba amaziga oyo Charlotte gwolaba ava mu famire y'abaami batata be bawagira mu 7 ne bateeka mu sente eri high court ye yali ennyumba yaabwe nga State Square gyolaba nga lwe lujja mwe bazanyira nga basala bati ne bajja ku lujja olwokubiri kati ennyumba baatunda kiki gavumenti yayogera ne bajjajja baabwe bagikole ki bagite yali agaaje ndoza tata wa Charlotte yajja bwati jajja ye yaganda ali bugagga buzibu tebogera toto tata namugamba twagala okkirize tojja kuddira lujja mu Kampala City nga lujja lwo abale basambira omupiira abane basambira wali lujja eri wano yes naye ekinnuma family engezo zawagira mu 7 ne omusajja ono mu 7 ne banne ne baganda be bayigiriza abantu nti si buli muntu gwoyamba bannanga oba tebakyayamba lwakubanga bano nga ba mu 7 omanyi lwaki nze naviirayo n'obugingo Bujingo tewalaba Dr. Serwadda oli Pastor Serwadda we yayoro omusajja oyo nga nembwa temulya nze nalaba bujingo bwenti Pastor Serwadda oyo akule makaza gabalokole yamufuula pastor ba elders ne bagaana n'abagamba we mbanze pastor wawan onajja kuba pastor ne bwe ndaba bujingo ng'avuma Serwadda nze siri wa Victory sisabiranga ne muchacha Victory bwenda bangavuma Serwadda mpulira nga njagala kaba Kiganda oyo mulaba Bishop Kiganda wo muwino nze sikanya naye ku bintu by'abayimbi kubanga nze zikiza kukirala nze zikiza muyimbi wa gospel okuyimba nga bamusasula yakkiriza birala however nalaba bujingo ngavuma Kiganda oyo Bishop Kiganda nenjagala okaba amaziga Fetwaga Mengo Kisenyi eyo wansi nga waliyo bamalaya n'abantu bakolerayo bamuta kote babita ota bakolerayo amalwa ekyo bye banika bati enjaga malirungi kati fetwaga nangere Mengo mzee wanga inayo obuyumba kati nga tukirira eno tulabe ku basomali ne that was another life olaba abantu abenjawulo malwa kwega mamanyi
nolaba nga wefudde wamu nawe nga kirincha but you want just or studying omusajja oyo Kiganda oyo pastor w'abalokole n'aleeta ye kanisa oba hawo mu awo nzijukira we yateeka waggulu nga wali bamalaya n'abayaayi omusajja oyo abuulidde enjiri nabo bamalaya kati waliwo ekkanisa nnene ne bamalaya balokoka simanyi abayaayi ebikoze bitya n'abayaayi abaali awo ne bayingira ekkanisa nalaba Bujingo ng'avuma Kiganda neŋŋamba naye bannange ensi ekyalimu empisa ya Bujingo yagamba Kiganda nti engeri gyakola ekkanisa mu Wuuno obuugi bwamugenda mu bwongo nakwata bwenne nga Katonda abantu tebakyayamba naye ng'abavuma kuba Kiganda naye yali ku Victory nga baalabanga gaye yajjanga buzaawo kwata kazindalo nga tesegeera so abantu tebakyayamba kati ne famire y'aba Charoti obo bokyala boolaba oyo mukyala wa Nyakana famire yaabwe yali ngagga engundiivu be bamu kubaawagira obuyekera bwa Museveni naye bye baamusasula ne ku Centenary baamusitula n'ennika ne tuziraba ku TV live ne bamusitula ne bamukanyuga mu kimotoka ne bamuvuga nga tebamuyambe neki kyekyava ne kuwagwa ne wava munno tuwava munno engeri gyayambamu Museveni ku Centenary bitya yalowooza nti alina age over this government baba Paul n'omwana we tugenza okuwunzika who knew nti omwana wava munno sechanzi basobola omutwala Luzira ku mulembe gwa Museveni nga ne Museveni Benz yavuganga wava munno yaziteekanga ku bwereere who knew nangane kawunda suuti zonna kawunda yaleeta era omuntu omulala eyanyumiza nno kati ekikyo yogedde Mike Mukura yakinyumiza Mike Mukura yaleetanga ekoti mu nyumba engaseka bwagende bweru ajja n'ekoti ngasatu ngaziwola awo MP yagamba omuntu wano enze asobola okuleeta ebintu byentegera nti yehova munno ne president asobola byambala Mike Mukura akyali mulamu yakinganga tudde mu nyumba ye tuti neraba abasajja abo ngejje bakolomekereza kyekino Museveni kyatukoze obubi abantu bokka bajjukidde bebeggwangali n'abataalwana yani awa Bobi Wine yayambala owayo omusajja oyo Bobi Wine oba bamalayika kubanga nze Bobi Wine buli wenje oyo yatandise enyambala abalala bagigoberera nange njagala ne Bobi Wine omuzanyisa omanyi Katonda omuntu gwawadde ekisa n'amafuta waliwo kye bayita favor and grace ekisa n'okuganja Bobi Wine yatuuka mu parliament for the first time ne speaker n'atandika okutambulanga ye Rebecca Kadaga kye bayita stardom kati ani asobola okutambulanga Museveni tewaliyo namwegomba okutambulanga ye ne Bobi Wine olwo yayingira mu parliament bwati Bobi Wine Kadaga n'atambula bwati ani tijampamire chobola anti tichampamire atambulanga Museveni nga tichampamire dole kasava mu bya dole ngaddayo nnomo bulirayo omuntu yali akedde mbu yegomba Museveni kyebayita anointing ntikati ne Yesu yayambala lugabire emyaka bisimanyi bagamba bisatu ne ku mulembe guno tuzambala buno obulabo obugato bw'abakyala ng'osiba bw'oti obwo bu Jesus n'emyaka imeka tibanabbi Muhammad emyaka imeka tinekanze bayambala n'okusiba ku mutwe ne kakati byambala ekyo kye bayita amafuta omuntu yalondebwa singa baali bafu tetwandi byambala design nazibuuzizaako nga baziseera bulala nina okusooka okulima season 2 ez'akasooli ntunde ate kati nsonde zije bamemekeza Bobi Wine Bobi Wine yatukoze ekitalo anti kati buli kyayambala kifuuka kyattunzi buli kyayambala omanyi yayambala kabiri ebyo bakala moja n'ebifaananyi si lwakuba nga nfufu ya Kampala nga buli omu ayagala genda kitungisa mutugambireko badirizeemu abatunzi era abatunzi abo tugenda bajjira tubagabe bannange buli muntu twagala twambaleko nga buli muntu atungira Bobi Wine tubadde tusaba n'obwetwaze bambe tuyambe mukakkanyeeko ku bbeeyi ebbeeyi eri waggulu nnyo nze nabazebaze mu sizoni zange ezi bbiri ez'akasooli nalaba kiri ekyaba nyambalamu kamundi kamu neŋŋamba kaye kaakati bwe nkyambala kino tambule Kampala road bannange kintu kyenyumiza amawulire ag'ennaku naye nga tonakujja n'amawulire malala njagala okwebaza tosomye no namba ya Maria's Juice 0 705 5 7 enamba ziri biri emu itawo ku screen yawo endala eri 0 705 5
765 kujja okumufunira akweka juice akomulembe ka juice nga mazzi mafumbe ate nga akadelivery nze oba oli luddawa yes nange bannanga abaagala okogga kano Kairi Slim Tea tugenda kati myaka 2 nga tukatunda delivery yonna wonna nina omuwala gwe nalabye akakozesa waliwo okukogga no ennyama nesigala eno nga ebigundi bigize biri ne balowooza oba mugaba yakkuba naye kano nalabye nga alinga nti oba ne skin egenda nekwatirako kulinga tolaba nti ono abadde obunene buyita wano kati nno ate onjukiza n'ekintu njagala okugamba abantu ensonga lwaki nkuwa ennamba y'omukyala akola buno tinoofunamu problem omukubira nowoogamba waliwo omukyala yali munene mu UK yasooka n'akozesa kamu ne mugaa gwe gatta obuntu obwo bubiri gatta ak'olubuto n'omubiri obukozesa omulundi ogwo mu mwezi gumu bakumuntali ng'olabe nanga wisdom kyewagamba ate kyali kituufu osegera ng'okozesa ak'olubuto n'akaki n'ak'omubiri andi make it a lifestyle kubanga sukaali tumwekakako nange mwagala naye alwaza teeka mu mazzi nywako ogenda kulaba ng'obimanyidde osegedde so Kairi Slim Tea oba omwagala okogga okusala olubuto n'okutema omukejjo onsindikaku enamba yange eri 0 yange 070 49 439 0701 49 40 39 you can send me WhatsApp oba osobola okunkubira nongamba akajani kali bw'oba Uganda kano ka packet ka mwezi mulamba ka 15 bambi waliwo abankubira naga wisdom nsaba onyinyenyere kajani ako bambi nsonyiwa mbinyinyonyodde 15 kasala mugejjo naye ng'otonnakakozesa weepime kirozo osobola okukendeera nga totegedde weepime kirozo nkwegayiridde kyekyo nabadde ndi awo wawulidde ku gundi nalabye gundi nalabye Ibrahim Kemukasa nga akoze video ku musajja omanyi waliwo abantu abamu nga sibalaba nga bali okwo ku Facebook nga sibalaba nali eyo ebweru nentegeera nenga waliwo abantu abamu nga waavuma Bob Wine ng'alaba alina namba nyingi abamanyi nti abantu bamwagala kati waliwo abantu nga basobola okulaba kubanga ovuma Bob Wine omwasamira nga tebakulaba nti bakwagala naye ng'oli akutunira bwati nanga lengera omusajja ono oba abamu ne bajja balabe kiki wavumye Bob Wine bakuddemu either oba oli akubire wisdom amugambe bwati for example nze omuwala baleeta munyarwanda munnange omuwala yasooka okukola akantu nafuna amasimu all over just afuna ndowooza East Asia kwegamba akantu keyakola ku TikTok kadduka kubanga gwe yayogerako wisdom nti mbega nti is a brand buli muntu okubeera ndani Australia ludda wa kati omuntu natandika okunoonyeza oyo omuwala osegedde kati so kyengezako okugamba waliwo gayi yali mu nuupu omwo ng'atambulira ku gundi bamuyita simanya ani Godfather abeera okwo n'ayogera actually nagamba Haji Hamu nti oluusi nkaluubirizibwa njagala nnyo nze mu kusooka nga njagala nnyo okwambala brandi za Hamu enkofiira oba jacket bitya ne waliwo abantu abamu ababintamya nti oli abyambala nawemula oli abyambala navuma Bob nabagamba Bob Wine you don't need to abuse Bob Wine you need to reason him ate ng'oreasoning oleeta facts kati nze sola kuwuliza kojja wange Frank Gashumba kuba kati omuntu nga ayambala ettayi Frank Gashumba n'ogamba nti Museveni ya awa bategana ne Bob Wine omuwa $1 million 5 ekisanja kino buli mwaka emu kati nganze yasoma owa masters mba njagala kumanya give me the facts toyogera bwoge neto obujulizi otherwise nange nsolokera nengamba nti Bob Wine buli lunaku awa Museveni enkota y'ettooke nange nsobola kyogera kati I think is omuntu angamba eyitawa aba ayagala kulinda ebikulaba facts where are the facts nze nali ne Saimu Kawalaata Archbishop Lwango omugenzi n'akuba essimu kati yali awo erinnya ne lijja nga naliteekamu ddamba era nayiga ennamba ezimu ez'abakungu bennyina omwo naziteekamu kakati naza abbreviatinga kati lyajja
Simon ayimiriza nangamba wisdom kwate simwe nesoko gikwate mu crowd ne weziba ticket second bidding mpulire doboze eri kati nakakibwa era second uyawulya nangamba nakola bwati katonda wange nengende eri emabali nenjoga nani nasipishino enkomawo the facts are there yenga yera yacho yalikena kutivita naye waliwo abantu ambosoro kuloza nti bayaye nenga abantu bebogera nabo bavunanyizibwa kanagamba kaye kati nachi wako ngekizampa nalaba omusajja oyo Godfather nga bangambye wisdom laba ku musajja ono kiringa oli kimbugwe yeeyita nti omulangira kimbugwe nenge ebyaddala munyarwanda munnange naye buli wajja bwate UK atandika kuvuma Bob Wine nenabuuza bane lwaki abantu batya okwogera tribe zaabwe lwaki nze nkyogera no SULA am I stupid nedde ekintu ekyo twagala kusensitizing abantu twakitandika tulina engombo yaffe ya BBBP Banyarwanda Baganda Bakiga Basoga Party yes bantu group tewaliwo asosola muliwo era tugamba abaleetawo embeera eyo nti gundi asosola gundi abayagala sente yes gamba tuli ate boyogeddawo those abantu group nze nabadde ndaba ka video k'omusajja ngenda nakatuuka actually kanso enkogera engeri gyenkalese gomanyi nti no gundi omusajja munozana yakoze ka WhatsApp nagamba mutuvire wano kati mwali mulowooza wetwogera ku tribe emu efuvuwidde wano nebonyabonya abantu b'omu central ku byettaka abanozana baasirika kati omanyi ekiri mu north jukire ettaka ly'omu north lya community teryalina kyapa baali wadde ebyapa bewaddeko ebyapa ono omukyala yani yali mu poliisi Nabakooba yakakola ndowooza kati ebyapa biringa mu 100 bagenda babiwa abantu era we nagambidde ndi kati ettaka balitutte kugambye ekiri mu north abasajja bakedde ne bagamba mwe bawuziddom tribe z'abawuziddom mu board omusajja yadifininze de bararo mama akalika WhatsApp chat akawulira yannyonnyodde abalalo wakalabye waliwo nalaba Odonga Oto yagamba mu abalalo bakuba omusajja abalalo batwala ente nezirya mu nnimiro y'omusajja omu eyo mu mambuka kati bwe zirya mu nnimiro y'omusajja omu mu mambuka n'akwata ente eyo omulugwala n'agikwata n'agisiba nti balalo banajja basasule okubalaga nti ente yamwe yaliddaawo bakuba omusajja enkobi bakuba omusajja emigo era Odonga Oto n'agamba I don't know what is wrong with the balalo. Balinga bagamba yera sirigimu esembayo walero. Anti abalalo babinyo bwe bali. Anti abalalo bali babonyabonye mama banga abaganda wano. Oba abantu abava mu central. Nga tribe enda nasirise. Ekiri mu north mwe bannayuganda mumpulirize. Ekiri mu north ettaka ly'omu north lyonna libadde ya community likulemberwa bikakirans. Abasajja bakoze ebyapa balibye. Kubanga mu north goba tokimanyi. Half of north is full of gold. Kati bali bodongo Oto balirako kalo bali tebabimanyi kakati bano bo bajja Nabakooba kati alabika Nabakooba yagamba ng'ebika kamba wekyapa kumba abawakimu naye nga waliwo 10 byagenda ofulumya nga waliwo abantu abamu ababitwala kati ekiri mu north abasajja abanozana kati batandise okukola WhatsApp video mbabuulira twabagamba nze ekinjijayo nze kulwanira humanity newe bakoso omunyarwanda nzija n'enkyogera nga bwe tukyogera ku passport nga bwe tukyogera nti banange muteekawo nze nzirina and sort of the kind naye waliwo omuntu gwolaba batuukira ebyaddala omuntu nga alina national ID nagamba bweziddewo newenkutwala emitiyana ne tugenda ku kyalo nzalidde wano bataata bange bano naye passport ekoze ki ne tukyogerako however bali babonyabonya abantu bomu central ekiyitibwa ku ttaka Museveni yavaayo n'agamba the problem with this here in Buganda the land Mairo land kakituuse mu north etali Mairo bali mukubba ettaka ly'abanozana mwe oba oli Bulaya ng'oli munozana n'osirika ogenda kudda ewammwe ng'ettaka lyali erya kiraniya mwe baalikola ki balitwala ekyo nakyo nkimaze tulikyogerako olulala kati katudde ku kino munnange nasooka kulaba oyo omusajja Godfather yavuma Bob Wine n'ensirika bweti kati olwaddako nali eri wa junior kwa junior muto wange wemba ngenza okulaba eri mba n'oluga nga junior tontunzaamu kamera ebyo ebyekisiru byoyasama ebyo byonna
nenda omusajja ng'avuma yavuma no junior nengamba ono omusajja afaaki waliwo nno omuntu okubuulira ng'ayogera fax nesereka nenga ebyo kambireke omanye oli bw'abeera n'aba nze sikola live ku Facebook era ngendo gikola mba nyina kyennanga oba ki nze njagala nsanga ku YouTubes nanga nteekemu ka data akawera kakati nabadde ndi awo oyo musajja Godfather nga ndaba akantu ka Ibrahim ke mukasa nga bakuŋŋaanye bati Ibura ke ng'ataddewo gundi note eraga nti oyo musajja oyo gwe bayita Godfather ku Facebook mbu yarwepinga sister yarwepinga sister we n'omusango guli kawempe kakati nga Ibura agamba nti oyo Godfather yadda ku page ye n'agamba nti Ibura yasuula business ya station mayanja kubanga ngoli wanakuwa okulanga Maria Juice kati business negwa juke sigwa accountant sigwa sinza accounts ndika sekamu kati Ibura najja naye n'agamba banaye bwembanza okulanga nzate yalanga nenjisuula netonda kanetondera alansonyi mu video n'agamba naye omusajja oyo yanvuma bunaku nganvuma kale yeraga nti ali saint ataika kama kooti tuyina wano family yazze ne bantukira ne bangamba omusajja nno yakuvuma tulina omusango kubanga tugende wano tebatuyamba ino file number reference number eya police munange yakwata Mwanyina kakati Ibura ng'akyogerako naye gomanye ekivaako abantu kati ngabo kwata Mwanyina omanyi kati abantu sokoleke obwedda ndaba ekintu ekitambula ku Facebook ng'abaana babuuza ddala yali ya Mwanyina kyekyo ate ashitaga gye bakabuuza wali ya Mwanyina his sister kyekyo kati gwombuusa kyekyo kakati omanye abakozi b'ebikolobero ojja ogendera abavubuka abayingira mu NRM kati abamu baba babbi bafere ne wakola ekintu tebamukwatako bagamba waye wekada waffe kizibu osanga omuntu adiringa mu ttaka nga opposition abawe NRM kubanga basinga okudiringa mu ttaka ki nzo jikira instant eyangwako eruwere ly'ettaka era kati omukyala weremu okutegeragana naye nengamba kubanga yatuguza waali nenayitaka waali nze naliko nga witness nepapula zonna gyeziri tulinze lunaku kooti werikola ki era nze nagamba taata oyo omuwala nemugamba munaye yo muwala waali bakkiriza ettaka lye bali abatuguza munaye nga tebannafa bakyaliwo naye twawaayo empa bafenna nempayo ne defense naye abantu batono nnyo boosanga nga badiringa mu ttaka nga bopposition bonna basinga b'NRM mumanyi lwaki anti ne wakubba NRM mukola ki waliwo gwe mumanyi atambula akalakala n'emmundu waba alina lyanabba afunayo abasirikale awo nabeera natambula abasajja balina emmundu mubaveeko bajja tuttira bwerere nga badduka ku naye omanye ekivaako omuntu okulya gundi abaana abamu abakulya mu mbeera kati obuvubuka abamwe okulya sistawo kati ati baba bakulya mu mbeera nga banaku busista tebabwambazanga mpale bubeeraawo bulaga cuuki buti kaneri nevubuka ng'obwongo bwafa kubanga muganda wange otuukira okulya sista ate nno Ibulake ekyewuunyisa tiyaga ina ekyo kyeyogedde nenga nenkirowooza yagambye teyamusaba sista we nti byakutegeragana waliwo nno okuba nti mwebase ne sista we bonna mwebaseeyo mumalagana nga mwendoza mutegeraganye that insist naye yamurwepinga otegedde Ibulake yatunyonyodde tibannange waliwo okubanga webaka ne sista we nga naye alina knowledge ku ekyo ne waliwo murwepinga bibiri okumukaka yamukaka mukaka kaboozi kati yamukaka kakashema ndemugamba Ibulake n'atunyonyola tanti obunaabiro bwabo temumulaba okwambala emakooti bwali mbu tebutuuka mu yalingiza badisitawe yamugwikiriza mbu mu kinaabiro ate ekinaabiro nga kyamayinja yamukubako bukubi yamugera yetadde sabbuuni mutwe mu maaso n'amuyoola okugula ate teyakunuula Godfather tetugenda kusonyiwa Godfather tetugenda kusonyiwa ashitaga ddala ya Mwanyina Godfather Ibulake yatunyonyola Godfather oyoola otya mwannyoko ku mayinja ovuvu kati ole wamutta
okugula tekwanuka ekirabiro tekyatuuka kati Godfather muwamu bwati omanyawo beyita baganda osobola musajja oyo nga mbowe kasese ina muwamba kakati ye yali bonna abirengera kasisita bambi kano okukola mbukati yatugambye mbuyayingidde ng'ekirabiro bino ebyekundi mbunga wansi walwamayinja bwe yatuuka ye omwana alowooza aseeredde kati wewulira emikono yo n'eddoboozi lya bulaaza alowooza bulaaza amutaasa muyoolayoola agenda muwa kujukira tebalina mbutawulo mbwagenda muweereza ekiteteeyi kye kyeyalimiddemu bulaaza nzejukira sabbuuni ali wano agenda okwekanga yawulira vu muntu omuyingira Godfather yali Mwanyina ddala naye kati ekyanyiziza nawadde obudde ennaku ezo noonyereze Ibula bwe bakugamba ekintu kye wakoze nze incident y'ettaka we yangwako musirikale bakubira message ogwo message nakubira Silver entertainment industry nalina balo yanga 10 the next day ekintu wekiggwako tuba twagala ojjo nnyonnyole namututte ennaku ezo mbiri sitera kugobera Facebook nga ndi mu kugoberera nga ninze Godfather aveyo akole bwati annyonnyole nga si kuvuma Ibrahim ke aveyo agambe Ibula reference number ya police gye waleese enfu ekyo kimu ekyokubiri Godfather agende ku police wali atuukewo waba atugambye nti bamunoonya tasobola atuukewo ekawempe namaze ennaku zange bbiri nga zinsaze ninda Godfather ow'NRM agende wali ekawempe ayingire era nange nandikya barapisi bawo tubalayo nalinze ng'omusajja yagenzeeyo ye omanyi yagambye Ibula baganda bange bonna bamanyi setaaga kumanya bonna netaaga kumanya oli gwe warapinga victim tobamanyi bankubi lwaki onoona erinnya lyange kati neninda mu byayogera annyonnyole kubanga nze siraba bintu bye naye ku ekyo nakigoberedde kankubuuze bw'abanga baganda ye bonna Ibula tabamanyi ono ye yakwatibwa kimukakatako mumukwata nakyo kati kyovo era nenzirayo nze omuntu yekka gwe mmanyi naye era naye asobola okubeera n'ekigendererwa nga bamulimba awagira NRM nga muvubuka nga alina ekigenda ne bamulimba Junior yekka era bayirawo kino nkyogera nnyo tamala Junior at his best aba mugezi muzibu oyo mwana yesirwaza ebintu Junior kudanalize ebintu bitya ne yesirwaza ki ne bamulimbe okugenda omujjanjabira mu America yagambanga yakeranga kumacha kubuuza ffe bana etiketi ya mu America ya Meka koze otukira ku kisaawe ki kati nga ffe tuka twamugambanga tiketi gy'obuuza ne gy'ogenda okugula si kye basooka funa visa visa bagireeta bangambye bagenda giteeka butesi mu passport bandete passport ewaka nenga olwagenda mujjanjaba ki bumanyi mbwenge gye bamukuba bagenda musasula mumutwala mu America bu visa bagenda gireeta bwe bati nga kitabo nga visa ya America tewali n'omu okujjako first family mbwe kusanga wakahawu ate ne first family lwakubanga balina ebigalo byabwe kakati twamalako paka mama kadage bamujja kuwa speaker NRM tetuligisonyiwa yalimba Junior mutwale mu America nekyengezako kugamba abantu bonna mu America abantu bonna nga bavubuka bawagira NRM buli omu abaako n'ekigendero but however Junior namusanyukiddeko ye ate kati yaguze emmotoka spasi naliseranga spasi erimu kitanda erimu gundi kuuka sisi pasi yosibu isale yamuwadde spasi erimu ekitanda ne kuuka oba nabye yamulimbye alina kadi yayo NRM egaba kadi wala bagambe ez'ababebe ez'abakazatezeka kusasa yagitunda na kibuli ng'ate kadi weeri handi emmotoka ya miliyoni binanga tekuli kadi bamu kikumyaga handi n'oli yagigula mu yaayi oba yagigula agize ne congratulations Junior nze nkusabira Junior olokoke Bob Wine is the next
living president here nakigamba nengamba junior tuteka waga fena tukyali bavubuka however bambi godfather tuyambe ffe abamu abafunye interest mu bintu byo bwe bakuvunaana ekintu bwekityo for example kati nze omusango gwange ogwensi my lawyer is following that nawaayo dda defense yange ne facts nagenda mu Airtel nemprintinga emyezi gye baŋŋamba mbuyo bansindikira ssente ne tuteekako nempaako ne lawyer wooli neŋŋamba omuwala ono eyaŋŋamba nti namugulira ettaka effo bw'aliba yeekubye mu mutima alijja ne twogera kubanga ettaka liweeriri ne munange ettaka era isula kankubuulire ebintu ebimu lwaki tugenda kukuba n'amalalo ga Museveni nti ffe tubadde wano nga waliwo ebintu bye tukuze nga ne weba gavumenti ngambi tebikolebwa ku mulembe gwa Museveni ko tulabe tribalism nepotism kati batuuse no osobola okujja n'ogula ettaka nga lyammwe kale mubaddeko omuntu n'ava ne bagamba omunyarwanda agenze oba osimanyi oba omuhima oba byonna bye babayita n'afuna ekyapa ku ttaka eri ne mukeera nga babagoba waliwo omukyala yabadde wano eno Namugongo omusango gwa actually ono ow'emyaka 9 ow'emyaka 9 omukadde wamulabye musajja wo ate teyasuze mu Luzira Sema properties kankubulye essula ne waaba oli mukwano gwange nga mubbi oŋŋamba oti omukadde wa myaka 9 era oyo omukadde bananga alina katonda akudabolinga emyaka ebijja ne mukeera ne mufuna ekyapa ku ttaka lye okumanya nanyiize ne mujja ekyo ne breaking ne mumenya ebintu bi oyo omanyi nti omukadde katonda yamuyambye buyambi omanyi abakadde bameka be babbyeko ettaka anti alina muwala we sister ku kigaawe ne Namugongo kona wano kama kyamutaasiza agobe buli kimu nayo ngamba ettaka yaligula eri mu 1900 nga zero meka kati ebyo tagenda kusonyiwa Museveni wallahi Museveni batuuse omuntu muzika wabweru wa Uganda ebyo ebintu ku mulembe gwa Museveni and I don't think sura inze nyine ekintu kyenzikiriza solo kubanga sikiriza mwe family ya Museveni nina ekintu kyenzikiriza sura ebyaddala nyine ekintu sikiriza nti muhozi mu bubibwe asobola okukkiriza ebintu ebyo taata we byakkiriza abantu bakyuka era nze kyennenya muhozi right now yandibadde akosa opportunity ya digimu ya taata we nga taata we ali ofa akaddiye ne yeetunda kubanga Bob Wine akamuleka mailo nga milioni yaga awo ne kakati muhozi agenda nakola birthday nga alinayo Toyota kojjaawo ne bala mwazo kula senta leso emmere etawooma ne bebe kulu akimye paycheck no manyiti no muhozi yandibadde akosa this period omanyiti muhozi n'avaayo nga singa yakutte Sema omanyiti abantu bandikubye engalo muhozi singa avaayo nagamba URA omuntu waleeta container nga begasa abantu 5 omanyiti nfe twakireeta URA nga bwemwegatta abantu 5 bana ne musasula ebintu bamwebadde mu container emu omu nalemerwa okusasula mwenna abasasudde temubijjaawo twakuba ekintu ekyo paka URA yakikyusa nga muhozi ali eri asirise nenze nebuuza aboogera muhozi bafuranka lwaki tebamugamba musajja bino ebintu si byakunywa wala anti kati bw'anaabeera omulungi mu society bajja tebalina mulimu alina kubeera mubi bo bano babeere nga bebeefuula bakkiriina anti kati kyobola atalifuga wano BOCAT TV Nera.